Effujjo n'okutulugunya abantu beerekera nnyo mu Kalulu ng'abantu b'e Kawempe y'omambuka abalonda omubaka waabwe okubakiikira mu Paalamenti oluvannyuma lwe yaliyo Muhammad Ssegirinya okuva mu bulamu bw'ensi eno ku ntandika y'omwaka guno. Mu mivuyo gino mwalimu ab'ebyokwerinda okufuula bannamawulire enkoko enjeru ne babaligitanga emigoba nte okutuuka okubagoba mu bifo byonna awaali ng'okulonda okukuba abaali bakuuma akalulu nga n'abantu ba bulijjo nabo baasendwa luti okuva awaali walonderwa. Oluvannyuma lwa bino byonna Erias Rimbazi Nalukoola yalangirirwa ng'awangudde akalulu kano ak'e Kawempe y'omumambuka ng'amezze banne omwenda abaali bamwesimbyeko wabula nga bo bannakibiina ki NRM ekiri mu buyinza nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe General Kaguta Museveni balangirira nga bwe batamatidde nabivudde mu kulonda era gye buvuddeko bategeeza nti bagenda mu mbuga z'amateeka. Parliamentary Elections Act Cap 177 I declare Rimbazi Erias Nalukoola. Olwaleero akulira ekibiina ki Forum for Democratic Change ekiwayi kye Najanankumbi Engineer Patrick Oboy Amuriat wadde ng'akkiriza nti akalulu keetabwamu emivuyo nkuyanja atabukidde Banna NRM ng'abagamba nti be baakulemberamu Kalumanywera yenna eyalabikira mu kalulu k'e Kawempe. The heavy deployment of military equipment and forces, the beating of journalists, some of them severely, the attack on citizens in the entire process, destruction of ballot boxes and materials, and outright rigging by agents of the regime in power. Amuriati asoomozezza akakiiko k'ebyokulonda k'agamba nti tekeetengeredde yadde n'eddakiika n'emu nga y'ensonga lwaki emivuyo gino gyonna gyeyoleka. Shall never get to know our accurate tally in this election. The Electoral Commission must be brought to account for the terrible by-election that they should have managed better. Agamba nti bano okwolekera mu kkooti nti gwandiba omupango ogw'okulemesa Erias Rimbazi Nalukoola eyalangiriddwa okulayira. That they will want Nalukoola not to swear in, and I think that is going to be round 2 of the fight. My friends in NUP need to be prepared for anything. And at the earliest opportunity, I will be telling Kyagulanyi this exactly. Patrick Amuriati abadde talina bigambo biwoomo eri ab'ebyokwerinda kw'oteeka n'akakiiko k'ebyokulonda ategeezezza nti ekyannaku nnyo okubanga nti abalonzi emitwalo egisoba mu 19 ng'emitwalo 282 be baalondako bokka ng'akyesigamizza ku b'ebyokwerinda okubatiisatiisanga. Extremely scandalous. It is. Because you control everything. The Electoral Commission is yours. The army is yours. ISO is yours. JAT is yours. Police is yours. Even the Kanyamas, you can buy them. And you still want to persuade anybody. Newankubadde bose bamativu n'ebyagenda mu maaso mu kalulu kano ono agamba tebayinza kwegatta n'eyakulemberamu emivuyo ate okufuna obwenkanya. The votes that were cast, they can't even reach 50,000. To 28. Yes, they don't reach 30,000. So don't take us there. You know, we are not a joking political organization. No. We can't be involved in that. So if Museveni wants to go to court, of course he has the liberty to do that as a political organization, but don't count us in that mess. Ku bikolwa bannamawulire okutulugunyizibwa ab'ebyokwerinda Amuriati agamba nti takirabangako mu ggwanga ddala. Fight is not a fight for just us, political leaders and common Ugandans. The journalists need to be engaged in this fight. We in the FDC wish to express our solidarity and empathy with journalists who were brutalized and battered while covering the Kawempe North by-election. Adolf Semata yakusakidde eggulu lino ku lwa Good TV.